Abagwa ba taxi ab'enjawulo bakedde ku rugby grounds mu katawuni k'Omunyendo okulonda obukulembeze bwabwe obujja. Bano baadde bajjuza bifo okuli Ssentebe, omumyuka we, omuwanika, defense n'owa welfare ku bukulembeze bw'emyaka 2. Obwedda okulonda kugenda mu maaso nga bakuumaddembe bali bulindaala okwaŋŋanga embeera yonna. Okulonda kuno kubadde kwa mirembe okutuusa mu kiseera ky'okubala obululu ba agenti ba George Kiberu bwe bavudde mu mbeera nga balumiriza abalondesa okutta obululu bw'omuntu waabwe okusobola okuwa Muhammad Nsambo obuwanguzi. Ekiddiridde bano okwesika mataayi n'ab'ebyokwerinda. Abamu poliisi bakutte jeeke ne batwala nga tebalinnya. Take him to the vehicle. Let him enter the vehicle. Poliisi esanze akaseera akazibu ng'ewalaawala Kiberu n'abalala okubalinnyisa kabangali oluvannyuma lw'abawagizi okugyekiikamu. Abamu ku bavuzi ba taxi basazeewo kuzifunya bubeefuke n'abasirikale. Oluvannyuma poliisi eriko beekutte n'ebajjawo embeera nedda mu nteeko wabula ng'ezimu ku baketi z'obululu zaasiddwa. Obumu ku bululu bubadde buyuziddwa ng'era buli ku ttaka. Bano bakkiriza okubala obululu obubadde busigaddewo kugenda emaaso wabula aba Kiberu ne beewera nti kikafuuwe era okusikangana ebitogi ne kuddamu n'ab'ebyokwerinda. Jimbe mubale obululu bayinziza bululu bwabwe obwaffe weebuli mutubalire obubi bwaffe wange. Tekana bino byaki. Right now, we have closed the exercise. So let people go. So the one for chairperson to be decided by The Electoral College. Electoral College. So people who are here, let them go. We are going. There's nothing. Baleeta abantu abatavuga motoka balonde kwegamba tuweze tuyinza kukiza bintu ng'ebyo. Abalondesa bakataddemu akavuyo. Kavudde ku agent w'omu abadde alowooza okutwala bwa chairman agenda okulanga bamuwangula n'akuba box n'agyasa ne agent we n'ayiza ogulu. Gye biggweeredde nga poliisi esazizzaamu okulonda kuno.